Embeera eyongedde okutabuka eri obulamu bwa Oluupu Joel Ssenyonyi oluvannyuma lwa Mwami Tebwabulwa awamu n'akabinja ke okugezaako okusenda ennyumba ye mu bitundu nno eby'e Nakaweeyo. Mwami Museveni alemeddeko ayagala kusenda ennyumba ya mukulu Joel Ssenyonyi olw'okuvaayo n'alabisa enguzi gye bali mu kukola ne mukyala we Speaker wa Parliament Anita Among. Baganda bange, mikwano gyange, amawulire bwe tugafuna bwe gatyo bwe gavaayo naye nga byonna kye tuyinza okugamba tubikwasizza Katonda yalina ansi esembayo ate era yasobola okukomya ekyo ekiba kitulemeredde. Baganda bange, mikwano gyange, amawulire ge tufuna gatulaga nti ennyumba omukulu Joel Ssenyonyi Luupu gye yakazimba ate bano bali mu nteekateeka egy'okugisenda nga beekwasa nnema era ekikwekweto kino kye mulaba ekya nnema bwe kyajja okutagetinga mbu bamulumye bamukaabye ne batamanya nti ate bayinza okutagetinga Honorable Joel Ssenyonyi ate ne bakaabiza mu bannayuganda abangi. Manyi bano bo tebasaaga tebatya loosi naye Katonda atalya nguzi, Katonda w'abantu, Katonda w'abannayuganda, omukulembeze waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobweni nga bw'atugamba nti tuli balabira ku bikolwa byabwe. Joel Ssenyonyi abaanise beeyambudde ensi yonna etegedde obubbi bwabwe n'abaali batwekwekamu nga naye babbi bonna abaanise kati tebalina kye bagamba wabula okuggyako okwebuzaabuza. Ffe twabagamba nti one day one time bye mukola mujja byejjusa ne tubategeeza nti one day one time mujja kutuuka eyo mugambe bannange oba yeffe mujja tuuka eyo mwebuuza ebibuuzo ng'ate ansa teziriiwo. Bye tubagamba bya njawulo era bye tubagamba mwandibitunuddemu mwandyekubyemu ttooki ne mukola ebyo bannayuganda bye babakoowola okukola ne mubikola ate ne mutwala Uganda mu maaso. Naye mmwe mulowooza nti mmwe Baba mama abo, Mama Teddy, Mama Dorothy, ba aine byona, omulembe ogwo wo bakwatira Ticha Lumbuye. Bagana Museveni okusinikira ebinyo ku Ticha Lumbuye. Nga buli sawa wabayo ekiwawo, wabawo paka takirwe bya Musesema. Kabuye Kauma nobeera no ne sojo wa kabi Masaba Genowo wa diaspora no sirika bwotyo mweba nkugambye Kauma kye president wa gwanga mujje katojja kulondako ekimu ku byo eyo nvuddeyo nayo wamma kubanga n'obudde bugenda n'obudde bungenzeeko. Eyo nvuddeyo Kauma nkumaze kankulinde nkuddemu. Owekitiibwa Kabuye Boston kansirike tukusaamu ekitiibwa. Mujjukira video gye nakola nga nakuza omwezi 17 omwezi guno mujjukira akayumba ke nabalaga nembagamba akakayumba ka influence tebakalonkinze naye nga bulijjo baali bakakola nga tebabagambye bannakampala nga tebamanyi nti kigenda mu maaso. Juzi bakalonkinze mu butongole ne babagamba era omuntu ayagala okumanya ku bya influence ojja kugenda oba oyagala okujjira mu looko n'okumanya oba bagenda kukusiba oba tebagenda kukusiba era akantu ako nakabapostingira kaako bakamaliriza ako nakabapost nakababuulirako nenkakolako ne posti nembagamba era ku page gyeri nembagamba aba influence gw'omuliro muguwulira
ne mungamba ya Samira muli ako posti eyo mwagiraba bakalonkinze mu butongole ne ku mawulire ne kayita wakyaliwo abanja eyo nvuddeyo now video y'olwaleero kati lwetandise tugende ne mu kigambo kya Katonda mwe bannayuganda ne bannakampala muwulira abasuubuzi n'abatali basuubuzi abaana b'e Kenya bakozesezza software waffe ne hardware software waffe gwe bakubyeko enfuufu ne bamuteeka mu hardware bo ne bakola ekintu gavumenti bagitadde ku minkekera bagitadde ku bikokujju nga babijja waffe eŋŋombo z'ewaffe ze bakozesa okujjako eyaabwe eryemu lutoma yako lutoma yako ekyo kyokka kyekyewaabwe naye ebirala byonna people power biki ready byonna biwaffe Uganda software we Uganda yakoze ali mu kukola ewa e Kenya Museveni tusobola omujja ate ffe Museveni twagala kumujjisawo bujja influence twagala Museveni agende software waffe ewalala akola abaana abato abali mu myaka 14 mujjukira nga mbagamba nti tuleeta abaana baffe mujjukira nga mbagamba nti tuleeta abaana poliisi eyimira bweti neraba abaana abato nga nekyabadde alina okukola tasobola kikola e Kenya mujjukira nga mbagamba nti tuleeta abaana ku switi ano nakitayipinze bannange eggulu jamu yankwatidde wa Ticha Lumbuye jamu yankutte naye nange nenwana nze nnyina amasimu amekalimu 235 nenkuba kweno neno paka lwe yankutte maama nze nfike bannange jamu ali eri wamma gwe bulira nabagamba tuleeta abaana tuleeta abakadde naye tuleeta abaana tuleeta abalema omusirikale akola bwati ekibundu kya tiyagasi nalaba akaana nagamba kati bannange ono omwana alinga omwana wange ngenda ogubinja bwe gujja poliisi neyimirira saabagamba ebintu ebyo ani yasomesa abannakenya Oluganda kabakozese software waffe people power our power Bobi Wine is our president byebintu bye baleekaana eyo nno nayo ife tetugenda kuwa misolo kinyama kugunywa je mumala okubba omusimbi omuyitirivu billions and billions of money nga ffe tuwa influence nga mmwe muli mu kugabana ssente mututisse emisolo muli mu kutubba bannayuganda Museveni aveeko bannayuganda Museveni aveeko bannange tuleeta abaana ku kkubo wulira naye owulira omusimbi gwo gwe bakabba bwe gwenkana naye ate bampuuga abakyasinza okubba bo tebannaboogerako mpuuga yalya billions 14 eza cooperatives mpuuga yalya billions 14 ze baagabanira ewooyo omusajja gwe mbagambye Musanje simanyi Musanje awo okubali ntuma aweewa kayuwa awo waggulu awo ng'ewa kayuwa sente ze baagabana ababaka ba Nuupu billions 14 ze baabawaako bazigabanira wa Musanje oyo simanyi omusajja wa Kabaka Saabataka Segona Mpuuga ne Bwanika ezo zonna sente zikola bya kisiru ezikola ebyekisiru misolo gyaffe bo ne bagaggawala Kinyamanyuma yagambye wamma oli kasita bbanga aleeta eno ne mulyamu muleka bbeyi nabagamba Museveni talwanyisangako nguzi mwawulidde Nakimwero bwe yagambye Nakimwero yagambye era president atumye mbagambe nti mukazi we Namuju mumulabiranga ddala neera bo bali mu byakusaaga nabagamba ntya nabagamba Museveni ne Namuju yo bani gwe nawulidde agamba mbu Museveni tasobola kukwata muwala we simanyi mbu muwala we Namuju muwala we
kyogamba ne Museveni alinga Bwanika. Museveni ne Bwanika mwenna mutegeera kimu. Kagamba Museveni wazala mu muwalawo Namuju ayina omwana wa Museveni. Nze soogera kintu kye simanyi. Naye muleka mbabuuze, mwagezi okujja no nga mumaze okutaginga mutabani wa Kayibanda. Mutabani wa Kayibanda alina okubeera ku eno video gwe Museveni mutabani wa Kayibanda gwe Munyarwanda gwe. Ffe tetugenda kuwanga misolo mwe mugende mutubbe mutooleko ezijja zimenya amayumba gaffe. Naye bannange mbabuulira Abaganda tulabye ennaku. Naye gwe Lukwago tetwakulabula ku Besigye. Museveni yawa Besigye eddiiru ey'okukwata ab'opposition abamanyi. Kuba baali bamanyi nti ekintu kya Buganda kijja kubbulukukira mu Lukwago oyo. Ne beekengera Lukwago ne bannambooza abo. Ne balukira Besigye ekikapu ekinene n'ateekamu abantu ba Buganda abaali abakabi. Musajja watu Lukwago n'abeera ne tukulabula Lukwago va mu kikapu Lukwago. Kati we n'oli awo otunulanga akayiringu. Oba akayiringu, mulaba akayiringu. Naye bannange Besigye ose Lukwago. Bannange Besigye ose Lukwago mu bintu by'okusaaga. Muve mu bintu by'okusaaga mmwe. Besigye dirwa gimaliriza. Bali amwadde ne Nambooze oyo. Nambooze Katonda n'amuyamba n'abuuka mu kipipa. Naye bannange Besigye otukoze ebintu naye Besigye ose Lukwago. Ago mbuno people's president, simanyi people's vice president, people's government. Bannange Lukwago ogendedde mu maanyi Lukwago akaddiwa emisinde yenna kati ali awo. Mbu bamulongoosezza eggumba mu Bulago. Eggumba lyataamira. Mbwe essabiro lyamuyita mu Bulago mbu ne balirongoosa. Besigye oli musajja. Besigye atutidde Lukwago omwendo muve mu bintu by'okusaaga mukyasaaga. Besigye asse Lukwago. Mumanya mulambo okutambula kati. Natunuulidde Lukwago akabuta alinga anywa walagi yenna asongodde yenna ayengedde apiipye. Neŋŋamba bannange Besigye otukoze eki. Besigye onzitidde kojja. Besigye oyagala kutta kojja wange ow'enkima. Besigye ose Lukwago. Bannange politics. Bannange Besigye ase omwana w'abandi. Kati Besigye ne bw'atalikolera Museveni kintu kirala. Lwakuba bambi yakuba mmisi. Bali bamanyi Lukwago yajja vaamu ekintu maama. Oba Lukwago ggonywa walagi gye tutabeera. Lukwago bw'oba ggonywa walagi va ku walagi. Nkubuulira. Obudde bugenze ndi mu bintu bya siriyasi. Ngenda mu kigambo kya Katonda. Wameeyo naye onvuddeyo. Tetugenda kuwa misolo nga mmwe muzibba bubbi. Nommo kuwa misolo nga Museveni ali ku ntebe eyo gye yabba obubbi. Teri kuddamu kuwa musolo gwonna. Muyimirize ebintu byonna mu ggwanga Uganda. Tikyalumbuye yatugambye twambale t-shirt za Buganda. Bw'oba olina t-shirt yonna eriko Kabaka oba essaati. Twambale embugo. Wakiri lusibe ku mukono oba ku mutwe. Ekyo kale tutandikire ku ekyo ekitono. Naye n'ebitono ng'ebyo binaatulema. Mbalage Lukwago nedda mugende mu munoonye. Ate Lukwago mumukubirize bw'aba anywa walagi amuveeko Lukwago n'agenda. Mbupasa tulage Lukwago. Yabadde atambula eby'egindi. Ebwayiise. Ningamba Lukwago kyange kisajja kibadde kisajja kyepuwe kitinga kyekumivu nga kirina empaka. Naye maama Lukwago yagambira mune tugenda tuyogere ne bana abantu. Bana abaganyira tugenda muligo. Era muntu futa mujavaawo. Temuvaawo bannange. Oyo Lukwago yalina empaka nga ne bwomu bensuululu. Temuyingira. Lukwago. Genda omubuuzaani.
mau yagamba oyo omusajja yakuza mutwe nga mmale naye gwe manyi gwe omutwe gwe mmale nga lukwaga akaluba ekyenyi naye Besigye yagenda mukonkona mpola po paka lwamugonzeza. Besigye ossa omwana w'abandi omuto naye omuttidde mu maanyi. Kale maama Katonda akulaba emisana n'ekiro. Mbo Vice President People's Government. Now, mwabanenga nakambabulire. Museveni agenda yonoona ensi yaffe mpola. Museveni agenda yonoona ensi yaffe mpola step by step. Agenda yonoona ensi yaffe Museveni. Kati mu Uganda temukyalimu kintu kya mirembe. Buli kintu kyonna kyakulwanira bulwanizi. Ewuwo baleetawo ekyapa ekyokubiri. Tewakyali muntu alina kyabwannannyini. Toli sure of anything mu ggwanga Uganda. Business obeera oli awo nga bagitaddemu emisolo. Buli kintu kyonna kiri ku bikukujju. Waliwo abaana kitaabwe yafa nabalabyawo ennakawa bagagga bazibu. Abaana babagobye bali ku kkubo bali awo banyirira bakaaba simanyi tebasoma bawanvu bampi banene batono beeru baddugavu. Kiki nendabamu bamwine nga jjambwa z'okutereza ensonga. Omukazi yalimu n'anoba, omusajja n'awasa n'azaala abaana be. Yagenda okufa nga ono omukyala yali mu maka. Bwe yafa oli n'akomawo kati bano abagobedde bweru. Naye mukambwe nnyo yafuna simanyi ne letters of administration of simanyi n'objection biki ebyo bamwita batya Solicitor General, Attorney General, ono gundi jeno biki olewa wali ku gundi ku George House awo waggulu awo amba usimanyi yali amba usi yaliani awo nga ku CPS waggulu awo bamwita Administrator General mbuya obuyinza yabufunira Jinja okutwala ebintu by'ennakawa. Oyo omukazi agoba abaana alimu omubano si Attorney General. Si Attorney General. Owulira Administrator General. Wulira oyo agaba ebintu by'abafu. Omukazi oyo awo waliwo omubana ayagalawo. Ababano bwe bayingira mu family bwetyo bwebeera. Kati nsaasira abaana b'omugenzi bambi bakazi batu bonna balaganga bakulira mu ssente bonna we want to go back to school, we want to kusoma naye kati tusoma, we want to go back to kusoma to go back to kusoma nga omubano yabayingiddemu waliwo ali mu gavumenti ayagala waawo. Kasutori mbu LC yalagidde babagobere ebweru. Ogobera omwana mu kifo eky'obigabanya nti wakiri abaana basule manju ono asule emiryango. Mubagobera wanga wowe wa kitaabwe we yabazaalira. Neba na Uganda. Naye oyo omusajja simanyi balire gani oyo wannema. Asulawa abeerawa. Abaana be beerani mukazi we yani asulawa. Kyemugamba yasula mu ggulu. Oyo omusajja oyo simanyi akakola ki? Simanyi balirega simanyi biki oyo mwegezi wa nnema. Ne bamenya ennyumba eziri waggulu
uwa petrol station petrol station eri mu kitoko yagambye simanyi oyo ya lipida nga bakuŋŋaanyirizaawo ebyuma simanyi ebyokukola enguudo ekyo nekibawa okutwalawo si lutobazi kale kyemugamba temumanyi gy'abeera temumanyi gy'asula temumanyi street temumanyi nnyumba ye temusobola bituwa temumanyi baana be gye basomera temumanyi baana be temusobola batuwa kale banemwe mukama yatuwa social media naye tetumanyi gikozesa abaana b'e Kenya babitujja bafuna bannaabwe ne babibanyonnyola ku social media ne bakeera ku makya tebamanyi kiki kyabakeeza ku street bonna basisinkanye ku street nga bali ku mulamu ogwo nzizeeyo wali mu Uganda tewali alina kyabwannannyini buli kintu e Uganda kya mbirigo ebyo sitaani yabikola ebyo abafalisayo n'abawandiisi baabikola nga batemyetemye mu bantu era essuubi ery'okwegatta eriri mu Uganda NUP erireese kubanga ne mu Buganda mwennyini mwe mwali badde essuubi ly'okutugatta teririyo ndabye obunnanfuusa olwaleero mbu Buganda esoma bajeti simanyi ng'omwaka gwayo ogw'ebyensimbi simanyi nga Buganda tesobola kutwala bataka kulaba Ssaabasajja Kabaka muyina genda wa Museveni Buganda temuyina ttaka temuyina sente naye bannaye mbu basoma budget mwe byebiwanyi byammwe ffe twabikoowa tetwagala kutumanyira temuddamu na kutumanyira muyisa budget zikola ku kye zitasobola kujjanjaba Kabaka ne mutuuka okutwala Kabaka mu ddwaliro ne mumutwala nakasere wa Museveni n'atuula mu ntebe Kabaka n'ayimirira ne yeewumbako naye bannange Banyarwanda Mayiga mbuuza budgeti gunda financial year kola kye tasobola kukola ku Kabaka mwali muzimbyeyo eddwaliro bisajja mmwe omusajja n'agamba nti ffe abeesobola katukwate ezaffe tugende tulabe Kabaka ne mugaana ne tulowooza mugenda kujja mu nsawo ya Buganda temulina ne mumaliriza nga mugenze wa Museveni abagulire ettaka abakyusiza ebyapa abawe tiketi abakolere pasipoti naye bannange muli basajja owulidde Mayiga bwatutiisiza Wasajja omulangira Wasajja ow'oluli olulangira ow'omusaayi gwa Kabaka olwo tukuba amabeere mu muliro otubuulira Wasajja ow'omusaayi gwa Kabaka tukuba amabeere mu muliro ekyaffe ne Kabaka kisingako ku kya Wasajja muganda we kati katukubuulire ffe totunyumiza muganda we toddamu n'okutumanyira mbuno muganda we nga amulyamu olukwe okimanyi nti Wasajja oyo gwe Wasajja okimanyi waliwo omuntu gwe natumye nakukubira essimu nakubuuza ku nsonga za Kabaka n'ogamba mbu nno baabawamba temulina kye musobola kwogera Wasajja okimanyi nti ekintu ekyo wakyogedde wekigambye nti baakuwamba nti baabawamba temulina kye musobola kwogera mwenna mutudde ku minkekera weewaawo mu Mukama waffe Yesu Wasajja yakyogedde n'agamba omuntu baatuwamba era n'agamba n'ogamba mbu ne Nnaabagereka baamugaana okugenda okujjanjaba Kabaka Wasajja ono Omunyarwanda Mayiga ng'ava eri ng'ajja gwe Mayiga gira ofuluuta naye ssebo n'omulambo gwa Kabaka gujja tununula ate Wasajja ne bw'olikola otyeza engulugulu tolirinnya ku Namulondo eyo n'obwana bwo bw'ozadde mu mukazi Omunyarwanda tebulirinnya ku Namulondo eyo ate omanyi ebyo bye mwegwaniza otwo otugulu twongulugulu ezo z'oteeka mbu simanyi gw'obwemisinde kiteba tukiikira mu Olympics lwaki totukiikirira mu Olympics
gye mudduka abasajja mwekka naye gwe nyashi na nyashi naye bannange wasajja wasajja ng'onoomuwa obutwa mugambe nti eno waliyo abakyala bagenda kudduka emisinde ne bwe buba kiro kazuuku kane kajja akaluba eviviri mulinga eryakabako nalyoka ajja nadduka nyashi na nyashi mbu omulangira wasajja ow'omusaayi gwe mmwe basajja mmwe tujja mmwe ku kabaka n'obwana bwo bw'ozadde mu munyarwanda muwala wa birekeraawo tebulisa embeera yadde yinki 7-6 awali Namulondo. Wulira Yesu bwe yasanga abantu nga bekutuddemu Yesu ye yabuulira enjiri n'akomyawo abantu n'okubanga bonna baliira wamu. Bayibuli egamba mu kitabo kya John chapter 5 John yenjiri abafarisayo balyanga bokka. Waliwo embaga y'abafarisayo wali emiryango ng'emmanju waliyo ekigambo ky'abalema abalalu bamuzibe bakasiru ebigango 5 baba batadde eno bo bali mu mbaga nga buli omu ali ku bibye. Yesu bw'ajja n'akyusa ebintu. Ulira enenjiri Yesuubi His Excellency yalikomezaawo mu ggwanga Uganda nti omuntu kati alaba munne Uganda munne n'amulumirirwa. Olwaleero ntegeddeko nti omutunzi wa kyokka malinga gamba nno omutunzi wa Ssaabasajja Kabaka omutunzi wa His Excellency Kyagulanyi avuddeyo bamweyimiriridde leero n'avaayo e Kasangati. Naye wamma ggwe sooka owulire wano ebikola by'abatume ssuula 2 Yesu yaleeta ejjengo. Yesu yagabula abantu bonna wamu, yali akomyawo obumu. Yesu yabuulira enjiri ey'okutabagana nga tayawuddeemu. Yesu yasembeza abantu abaali baagaanibwa n'abakomyawo. Yesu n'abuulira enjiri ey'obumu n'agirekawo nga n'abayigirizwa nga bagitambuza. Wulira ekigambo kino nupu kyesoose okukomyawo mu Uganda. Genda mu bikola by'abatume ssuula 2 olunyiri tugenda kuva ku 44 simanyi oba nnaalupima. N'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'abamu kumenya emigaati ne mu kusaba n'abali ewala bonna abaliyitibwa Mukama Katonda waffe. Era n'abategeeza mu bigambo ebirala bingi n'ababuulira ng'agamba nti mulokolebwe mu mirembe gino egyakyama. Awo abakkiriza ekigambo kye ne babatizibwa ne bongerwako ku lunaku luli abantu nga3,000 ne baba nga banyiikiriranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba. Buli muntu n'atya. Ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwanga abatume. Bonna abakkiriza baali wamu ne baba nga bassa kimu mu byonna. Ebyobugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne bagabiranga bonna nga buli muntu bwe yali yeetaaga. Nabo nga banyiikiriranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu nga bamenya emigaati mu nnyumba eka ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina bukuusa nga batenderezanga Katonda nga basiimibwanga abantu bonna. Mukama n'abongerangako bulijjo abaalokoka. Muwulidde ebigambo bitukuvu ne Yesu nagenda mu zeezo enteekateeka Museveni zaalina ez'okumenya ennyumba ya Luke George Ssenyonyi ng'akozesa nnema. Naye nga Museveni tukulabula tebukabulwa tukulabula byonna nti oli mu bikola naye ekijja kijja kujja.
yali kijja kuleka nga naawe tokyayimiridde wabula ng'ositamye busitamye. Manyi abantu mmwe mutuleetako ejjoogo, mutuleetako akamanyiiro ne mulowooza nti ffe bannayuganda tetusobola, naye bwe tuli balaga nti tusobola mulinoonya gye mwekweka nga temulabayo, nga tewakyali ababudamya. Mwe mugende maaso n'okutumalako emirembe gyaffe nga mulowooza nti mmwe abategeera ennyo oba nga mulowooza nti mmwe abalina obusobozi mwekka. Time ejja kutuuka nga bwe muyita obusobozi ate tebukyaliwo, wabula nga bannansi bayimuse balwanirira eggwanga lyabwe. Tetumanyi kye mulyogera nga kaseera katuuse, ate era tusaba nnyo katuuke tukalabeko.